Omulabi wa Iki tukwanirizaako nate weebale kutugoberera subscription tukebaza ate tokoma ku subscribinga bikula olabe ebiki bye tuba tukuleetedde eminamo egy'enjawulo gye tuba tuteesaako naffe tweyama okukuweereza mu mpeereza esingira ddala okubeera ey'omulembe. Morisha Vanda Muzinga bulijjo omuteesiteesi era omwanjuzi wa programu eno ate era sibeera nzekka era mu maaso awo abaana b'obuwala bagenda kweyanjulira tusobole okuba nga tugenda mu maaso naye nga neebaza abasazeewo okututeekamu ensimbi omuli Joseph and Sons abo nno bakozi ba Ntebe nga basangibwa wano mu district ey'Emubende mu municipality kwaiwe bakola entebe za buli kika balina office chairs entebe ez'omu nnyumba so gwe yali etaze ennyumba y'okulabika obulungi olina kweyuna bannaffe abo kabeeyi ka muntu wa bulijjo kakuteesa so osobola okuyitayokko n'oba nga ennyumba yo erabika bulungi n'okutuukana n'omulembe oguliwo ensangi zino. Kankuwa abaana b'obuwala bakubuuzeeko then tugende mu maaso. Kansoke n'omwana omuwala ali sayidi seeno. Balamusiza nnyo abalabi baffe abalungi ku Iki Great Media era ne mbabuuzaako nti mwasiibye mutya mugyebale gyonna gye mukakalabiza okuva lwesitwasemba okubeera nga tulabagana n'okubeera nga twogerezeganya. Nze Mbabazi Winnie wendi nnyo olunaku olwaleero okubeera nga tutambuza ensonga zino ez'omukwano tugenda kunyumirwa tugenda kuyiga saako n'okubeera nga tutegeera okusinga bwe tumanyi. Munnaaye nno nga bwe bakugambye tetubeera ffekka tutambula n'abatuteekamu omusimbi ogutokomoka era nga wano wenkujjukiriza ku bannaffe ab'amajegere drink. Majegere drink bano bakolera ekyokunywa eky'amajegere ekirungi ekijjudde eddekende kiwoomu. Ekyokunywa kino kigoba stress tekitamiiza okinywa obudde bwonna bw'oba weetaaze okubeera ng'okinywa. Actually kambajjukize nti teweetaaga kusooka kukitambulira paka kutuuka we bakikolera ku factory wabula ekyokunywa kino osobola okisanga mu supermarket yonna oba mu dduuka lyonna okwetooloola eggwanga Uganda ne wano mu district ey'Emubende ekyokunywa eky'amajegere drink. Maaso awo tugenda kukusomera ku namba z'essimu kw'osobola oyitira gwe omusuubuzi atulaba ku Iki Great Media mbaagaliza okutulaba n'okutugoberera. Nakino kigatteko nti bakola delivery. Kale omwana ow'obuwala Winnie ye bwate bwalabise katufune n'omwana ow'obuwala ali ku sides eyaddyo naye akubuuzeeko then tugende maaso. Kwanirizaako nnyo omulabi waffe wa Iki Media tukweyanza okubeera nga ate otugoberera entakera. Tweyanza nnyo ka subscription yako weebale goberera n'okuteekamu ddatawo. Mwattu naffe tubeerayo eno nga tukuteekerateekera era ng'olunaku olwaleero nsuubira nti tukoledde ekinyuvu. Munnange nabategeezaako nti programu yaffe eno twetaagira ddala abasponsa era tukyabeetaaga naye nga tweyongera okwebazaako ate bannaffe abakampuni y'amajegere okututeekamu omusimbi era nga mukwano gwange bano bagamba nti bakolera ekyokunywa kino ekikakkanya ebirowoozo tekirina bulabe ku bulamu bwo tekisosola mu myaka. Ndowooza anaaba kyetaaze kuba batugambyeko nti bakola free delivery ogenda kubanga obakubira ku simu yaabwe eya noti 7 noti 52 87 98 osembyeyo 8 ojja kuba obafuna butereevu. Kale nga buli omu asobodde okuba nga akubuuzaako mu ddoboozi lyo ate omulamwa gwaffe gw'olunaku olwaleero munyuvu nno ddala era nga gugamba nti bbanga ki ettuufu oba kiseera ky'ekigere abaagalana kye baali maze mu courtship. Bbanga kyeggere oba kiseera ky'ekituufu abaagalana kye baali maze mu courtship. Nze ku lwange nandirowoozezza nti abaagalana kwalibadde kusalawo kwa buli muntu kubanga ne bw'olwisa n'obwotalwisa byonna kyekimu. Ate omulala najja n'akugamba nti nze njagala mmala okutwala ku kabanga neetegereze omuntu ono ali mu mbeera ki. Sigwira omusezi sigwirwa omuli w'abantu ye waayo empisa ze naazeetegereza ndyoke nnyanguirize. Kaakati nno buli omu alina kyagenda okutubuulira ku nsonga eyo gw'ogamba otya ayanguwe alwewo oba nawe ali eyo osobola okutuwa ku ndowoozayo ng'oyita mu kukomentinga tujja kuba nga tusobola okukayisaawo
so naawe oli waddembe okuteesa ku mulamu ogwo. Kansooke n'omwana w'obuwala Winnie atubuulire gw'olowooza kiseera kyekigere omuntu kye yali maze mu courtship oba tekyetaagisa kiseera? Okusookera ddala neeyanzizza ku kibuuzo ky'ombuuzizza. Omulabi waffe owa Iki Great Media nja kusooka nkuddemu courtship kyeki. Okusooka courtship bwe tuba tukitadde mu lulimi lwaffe olunnabuddu kozi lwe Luzungu. Olunnabuddu si lwe Luzungu? Olwabeene. Olwabeene lwe Luzungu. Olulimi Oluganda. Kati Oluzungu tukiteeke mu lulimi Oluzungu. Bwe tukyogera mu lulimi Oluzungu, courtship nga tukibategeeza. Courtship is a behavior designed to persuade someone or something to be in relationship with it or with him or her. That is relationship. That is courtship. Nti courtship eno kyekintu oba kyekiseera ekyateekebwawo abaagalana bano okubeera nga balabagana okutegeeragana n'omanya ono ayina muzeeki ono ayina muzeeki kagamba kunonooza bwe njo kitwala. Marisha nnyonnyola kagambo persuading. Persuading kateeke kajja mu lulimi olunyaanyimba okaze mu lwawano olwaffe. To persuade kulinga ku nze Marisha nso bwemba njagala obeeko bwemba nina kye njagala okuggyako mukwano onotusonyiwa obutakikunnyonnyola directly naye kikuleetera bwemba nina kye njagala okukuggyako Marisha to persuade you ngenda kubaako kyenteekawo oba ngenda kumala akabanga nga si ngenda kuteekawo embeera esobozesa okukola ekyo kye mbadde neetaaga. Like yengeri persuading something oba persuading someone kwe kubeera kulinga kusendasenda kye mbadde owedda nenze oba seduce. Kati courtship eno Marisha ku kibuuzo ky'otubuuzizza nze nzikiriza nti courtship teyeetaaga kulwawo. Omanyi lwaki? Nedda. Nze manya kintu kimu. Mu Luganda tuyina waliwo enjogera olugero actually lugero nindiriza yasase mitego. Kirizagana Marisha gye ngenda okulwawo nga nkulinza gwe omusajja akwanye Winnie ogenda kuba olaba omulala. Kirizagana mu Uganda muno abawala be bakyasinza okubeera abangi. Abawala abalungi abawala balina nnyashi oyinza okuba wegombye Winnie lwa mpisa naye nga tonneegombye lwa nnyashi. Ojja osanga ebbuju ng'alina nnyashi ogamba Winnie n'amuddira olulala olwo nnondeseewo naye twatandika courtship nga tugamba simanyanga bayita we waliwo bawalamu muyina obujanja omusajja kwana otya n'omala emyaka 2 myaka 3 omuyisa kitaawo oba muganda wo eryo ebbanga nga temuyina we mwatuusa like seriously bw'aba gwengeri ebbanga lyonna omusajja talina kaakuwa bali tubeereko serious omuwala ne bamukwana n'agamba nti nze myaka 8 tekikola tekisoma tekifumbiddwa ali awo. Omusajja amuyambye amugambye leka mukwano tutandika relationship like 3 to 4 months or 4 to 6 months nkuwase obeere munnange abakyamwetegereza bwagwa kuwa kaabulengana okwetegereza kirizagana ne bwenkwetegereza ne besikwetegereza ogenda kunsuulawo bannaffe bano abalokole be basobola okutuwolereza. Marisha okimanyi nti abantu abo amateeka agabo gabagamba beera mu courtship for almost 2 years or 2 or more years. Myaka 2 na musobyo ng'oli mu relationship with someone. Kirizagana eryebbanga babulaza mwenderamu mwepikizaamu. Manyi kankusalemu katuneshi. Manyi nti mu courtship mubeerawo teri kugendako wa Peter teri kugendako wa Jackie mubeeraawo. Marisha bwekina kuba n'ebintu bino bya feeling. Marisha nze sigenda kuwulira nga nfa ng'ebyaddala nfa ndi musajja omusekuzo gwonna gunnyimiridde guti onsuubira okulinda ggwe yaŋŋamba emyaka 2 olwo tuli mu wiiki esooka nakakwana oŋŋamba nti engeri gye naakava ku kampasi olina okunnindamuko myaka ng'ena biki ngenda kufunawo amangu olwo nnyendedde mu courtship ekitakkirizibwa kitegeeza omuntu tomukaluubiriza bulamu lwakubanga mbu courtship ffenna tukitegedde. Nze manyi ogenda okujja okunkwana ng'otegedde omuntu gw'oyagala okwana era abamu babanoonyereza nako n'obuuza akawala ako keeyisa katya like n'omanyi omuwala embeera ze okusinga okumala gajja n'ogwirana kati bw'oba omaze okuntegeera lwaki nkulwisa nze ŋŋamba courtship bw'eba erwawe nindiriza yasase mitego.
Kakati nno ye Winnie bwatyo bwatugambye n'agamba ennindiriza yassassa mitego ate katugendeko ku sayidi seeno endowooza ya Winnie oba okuteesa kwe kugamba nti okulindiriza ati kuyinza okukuleetera okusubwa ekintu ekirungi so katugendeko ne ku sayidi ya Bujju atubuulire gw'olowooza omuntu yalimaze ebbanga ky'oba bagalana balimaze ebbanga kimu kye tuyita courtship okutwaliza awamu nina waliwo obuntu bwempulira ne bunsanyusa nga ndabira ddala buwadde abaana abawala okwessa level omwana omuwala agenda mu courtship musuubira ayinza kuba myaka ng'emeka abaana giba myaka ng'emeka abaana benna mu courtship azirongazo tebakyakusuza wamwe tebakyakusuza wamwe kitegeeza obeera above 18 giba above 18 kakati lwaki gwoba okirowooza nti just okwewaayo obudde omwaka oba emyaka ebiri nga weetegereza oyo omuganzi wo gw'ogenda okumala naye obulamu bw'ensi bwonna nti obwo obudde bungi emyaka ebiri giba gisinga emyaka 18 gy'omaze nga tomulaba kwani akulimbye nti ogenda mala naye ebbanga lya biseera bye byonna bya bulamu babirayira bulijjo ne baawukana anti kati nze mpaziko nga courtship nze nkitutte obubi naye ndowooza nti ogenda mu courtship eyo omuntu aba akwegwanyiza kati mu kwegwanyiza nga gweyagala sooka kumanya kusoma bikolwa bye embeera ze akola atya biki ebimunyiza biki ebimusanyusa nga research eyo yonna egenda kuyambako okusobola okutambuza obulamu bwo wamu naye kati nze ku lwange nga munnakalungu Bujju Brigita ndowooza kikyavunanyizibwa nnyo omwana w'obuwala neweewa obudde n'ogenda mu courtship eyebbanga eritali lya mangu nti oba 2 weeks nti oba 3 days nti oba 1 month neweewa obudde courtship eno eyamba ebintu bingi nnyo ekuyamba okumanya empisa z'omuntu gw'ogenda okubeera naye ekuyamba okumanya ku culture behaviors ze ate etuyambako ne mu budde bw'ebyobulamu kubanga wano mu budde gwe tolowooza nti osobola okufuna omwagalwa nga zenga ebirowoozo bye birala nnyo ane mubeera mu courtship okumala ebbanga gwe lyoyagala oba lya myaka ebiri oba gumu naye nakukweka ebintu ebyo byonna ate ono ayanguye ye n'amutegeera nnyo awo wenyini woba onnyonnyola nze nsobola okumala naye ebbanga eppanvu ne simutegeera naye gwe amaze naye ebbanga ettini n'omutegeera like how tuze tulabako oba tuze tugoberera ku nsonga ez'enjawulo nti osanga omuntu akugamba nti maze ne Peter emyaka ebiri naye ng'akulaga Peter muntu mulungi bwe bamaze Peter oba oliawo aba alina ensonga ze zaamuleeta ng'agamba nti nyina okubeerako ne Bujju mu nsonga z'omukwano mubeddewo akudedderezeza emyaka gye ebiri gwe gy'oyagala okumala mu courtship ogiwezezza omukoledde kyayagala kwolwo lwennyini lw'omukoledde kyayagala lwajjeeyo omuze gwe teyakulagirawo olw'okuba gwe oyagala okumala mu courtship emyaka ebiri kyokka ono amwanguyiriza nayanguwa mangu ng'amubuulira ne ku bimuluma kyokka bambi gwe omaze n'omusajja ebbanga lyonna talina kizibu kye yali akubuulidde mukyali mu courtship gwe gy'ogamba nti oyagala emala emyaka ebiri ndi kusigira kifaananyi ddeni onziremu ekibuuzo kyange kye nakubuuzizza gw'olowooza nti n'omusajja otasobola kukukweka oba ne mumala n'emyaka ebiri nga takubulidde na kizibu kye nga newe bwe tomanyiiyo awo wennyini nze ku lwange ndowooza nti omusajja ali ku speed ayagala okudduka emisinde omanyi speed mubaamu okudduka empolampola emisinde ne overspeeding tayinza kukugumiikiriza myaka ebiri kuba waliwo n'oli agamba nti siya omukazi okuntambuza wiiki nga kyennyo kati gwe muganda wange sister wange agenda okwagala gwe okulumirirwa omusajja gambe ate munnange bwe tunamala mu courtship ebbanga eppanvu ate munnange bw'analaba abalala mukwano nawe bagenda kulekawo wabula gwe yeewadde obudde ayinza okuyamba n'akuleka n'ebibyo okitegeera bw'agamba nti emyaka ebiri mingi muleka agende funa omulala okimanyi nti Winnie atasoma ne Bujju eyasoma omusajja nga abasuulawo tamanyi oba yasoma oba teyasoma n'ekirala Bujju kyoyagala okutugamba nti
nze gwe bakwanye nga banzije mu ndongo sisobola kufumba n'embeerayo paka bukadde bwange omusajja ndabye lunaku lumu mu ndongo nagaana ekiwala ekyo kindabikidde bulungi najja n'akugamba mukwano tuzinemu ffenna n'aguze bwakunywa just nze omutima wange olwedde n'ekyawa kya olumu osanga n'ekyawa nakyawadde bamenyamenya dde omutima ne ŋŋamba anyambi sigenda muza mu courtship omusajja ntutte waka by the way kambabule bantu mmwe nze nzikiriza nti omuntu gwa mufula kyoyagala abeere kkiriza gana ogenda kuntwala ng'olaba ndi muyaaye naye munnaye ntuuke nkufumbire weerabire n'oli eyali kutadde mu courtship for 3 years kubanga kkiriza gaana Buju ne Marisha n'omulabi waffe Waiki abantu abo benda nnyo abantu abali mu courtship bannaye benda omusajja agenda kukosa mu courtship ya myaka 2 atambula agende ekkata akuleke Uganda olyoka ofa amaddu gakutte wenna obeerawo nga tobitegeera takuwadde ssente kyokka waliwo asobola okuwa ssente omwangu kati bw'oba onyumya courtship mukwano nyumya ng'olowooza ku bulamu obwo ng'oggyeko buno obwekwefuula holi ate nga n'abo abali holi era bamala ne basobya awo wennyini wini kyogamba abaami bano abatulaga nti tuli mu courtship nze Marisha namusaba ebbanga egere ery'okumwetegereza oba oliawo mugeredde omwaka mulamba talina kyanyega musaba ssente z'ennyumba n'azimpa ne musaba ez'eddwaliro n'azimpa kyogamba agenda ebbali n'abako n'engeri gye yeematizaamu anti gwe bw'oba kati ate okirese na bulungi kye mbadde njagala okujjayo mwe abagenda oleetera abasajja okutandika okumasturbatinga omusajja agenda kunoonya we yeesonseka nga tawalaba mu buli ngeri akutekamu omusimbi gwe gwali ezize akina renti omwagala buli kimu okyagala naye mumala emyaka 3 oli maama we ngezako okuziyiza feelings onoonyawo omusajja anoonyawo okukakanyiza embeera emuliko obudde obwo nga tawalaba tagenza tafunye wini aliwo ali free bantu mwe mubeereko serious bajja babbako abasajja kakati Buju wini agamba nti musindiikiriza abasajja mu bwenzi mwe abasaba ebbanga eppanvu erya courtship emyaka 2 mu butuufu munno lwaki oba omuteeka ku kikaliriro kati kankubuzeemu ekibuuzo Marisha weetwale mu bigere eby'omuwala nga gwe basanze mu ndongo musajja nakusanga mu ndongo ne muklabingamu nagamba mbadde nsaba tugenda awaka n'otuuka awaka ne kikwatayo n'otula n'ofumba era wamale weeteeke mu bigere by'omuwala gwe badeetingidde emyaka 2 kwegamba gw'olaba kwono w'emyaka 2 nawe olunaku olumu bawaani ayinza okukola amangu obwenzi n'okkiriza gwe mutima naye okusinziira ku kino omusajja ono akoze obwenzi anti courtship mubeera muli mu mbeera ey'okwetegereza buli omu munne tuyinza okuba nga tetubeerangako babiri mpozi n'ekirala tezitegedde soko nzikiriza nkunnyonnyole tuyinza okuba nga tetubeerangako babiri wabula tuli mu courtship twekubira obusimu ne tugendako outing ne nkugulira ebyokulya ne nkushoppingira buli kimu nodde ewuwo nange nenzira ewange mwe abaana ab'obuwala mulina emize gye mukweka abaana ab'obulenzi n'abaana ab'obulenzi balina emize gye bakweka ffe abaana ab'obuwala olunaku lwagenda okutwala ewuwe mu myaka egy'ebiri nga giweddeko olunaku lwagenda okutwala ewuwe lwogenda okumanya nti tanaaba lwogenda okumanya nti bokisa agiddamu emirundi 2 lwogenda okumanya nti essuuka lwekolanga ttawelo omaze naye mu courtship emyaka egi omalayo wiiki emu oba oveeyo ono abadde mu ndongo naye kamuwolerezeeko nti bagenda mujja mu ndongo olunaku olwaleero bagende ewaka bakole bye bakoze buli omu asitadinge munne nga bali bonna ategeere nti bba wange bokisa gyambala ennaku 2 anoonye engeri gyakimuggyako ategeere nti bba wange essuuka gyakozesa nga ttawero anoonye engeri gyakimuggyako ategeere nti bba wange ebyokugula ebintu ewaka yabivaako anoonye engeri gyamushepinga wabula gwe omaze ebbanga lya myaka 2 mu courtship omusajja akuwa buli kimu ekigenda okukumalako bakyogera batya ekigenda okumalamu amaanyi kutuuka wa musajja abadde akukolera shopping ey'emitwalo 3 nga osula wansi togenda kufumbayo nti gwe bajje mu ndongo enkeera omwami taddeyo mu ndongo najjayo omulala anti kisinziira wini akugambye oli abadde mu bbala wini yongera omulabi waffe wa iki omutangaaza ensonga eyo Buju akubuuzizza nti gwe bajje mu bbala ekyo tebanneyo omulala
Buju ne Maurice. Kibuuzo Buju kyombuuza mbu how sure am I nti bwe banzija mu bbaala ekyataddeyo naano n'omulala. Gw'olibeera oti ofuna bukakafu ki obukugumya nti ogenda beera mu courtship ng'oli mubendo omusajja yagenda ali kaseese baba bayeekera babafuukidde abayeekera omusubira nti agenda kugwa ku muntu beepiice gwe ng'oli eno okuuma mbugo. Olaba abafumbo be balekawo mufumbo ng'alina ebisanyizo byonna buli kimu akirina ng'osubira ate mabule bawalamu muyige n'okukola obwo obwavu bwe bubasa mu courtship n'osubira omusajja atuba mu courtship agenda kunsasulira rent agenda kukola mukwano kola omusajja tomukaluubiriza bulamu ate abasajja baakowa abawala nebi courtship yadda nkadde kyogamba babuju beesiba mu courtship okuwuliramu basajja bintu ogwo mulembe gwanaloogo kyekiringa nze mmanyi nze nkikiriza nti wini bwemba sigenda kwagala nyinza okukuba esaawo nga sigamba nti sikwagala gye bali abawala bwe batyo nga tagambye nti takwagala ne munaye n'abeerawo n'akumaza ebbanga lyonna n'otuuka n'owejjusa n'okwejjusa naye ogwa ku muwala ng'ali real waliwo omukwano gwange bamuyita Harriet yaŋŋambako lumu naŋŋamba wini waliwo omusajja eyaŋŋambye mbu wamugambye takusobola kubanga byalina byoyagala tabirina ne mugamba nali lwa mazima essaawa eno tannenyumirizaamu saamubba yadde 10 namugamba mazima byolina sibisobo nze byanjagala tobirina tonnafuna bisanyizo bya musajja gwenjagala kati you people be real muleke okupretendinga mbu mwagala relationship simanyanga ate after courtship biki mumanye ekintu kimu mwagala bufumbo si bwe kiri courtship tetuvuga etwala mu bufumbo then bwe betwala mu bufumbo fumbirwa kigwa lumu ate n'ekirala it's okay it's very okay omulabi waffe owaiki great media not sorry kano katini nnyo tutabamu ssente bannaffe ab'amajegere drink Buju yabasomedde namba ya Airtel kambasomere MTN y'amajegere gwali eyo ng'oyagala kusuubula oyagala kugula nekyeyagala consultinga kyonna osobola oyitira kuno of course osobola oyitira ku namba y'essimu eno eya MTN kuba ebanguyira nnyo eri 07 78 26 95 99 no eri bweti 07 78 62 62 ya 69 57 esembeyo 99 njiddamu ko katini eri 07 78 62 69 nesembya ya 57 then nechena mwenda je namba kwasobola okubeera ngo yityo ofune bannaffe ab'amajegere a drink Maurice ne Buju badde nina akantu kenjagala obagamba Dulina bagambye ennindiriza yamezi za Semitego waliwo olugero lwe tusoma olugamba nti linda kigweyo yafumita mukira kati gwojja kuddaawo gwe musajja golowooza nti muli mu relationship ne Winnie muli mu courtship ne Winnie ojja okutuuka ojja okulya amawalu gwe ojja tuuka nga bampiica ddodde mawalu gwe nga oddamu bidda kyogamba nsobola okwefuula ali mu courtship n'omuntu omulala so ng'eno nnindiridde embaga abawala abali eyo abalabi ba Great Media mukimanyize sibalimba ndi real kiriza gana ogenda kusanga omuwala ng'agamba in courtship with brother gundi so omusange ng'akugamba nti ali mu courtship ate musana busanyi kibooko kuba ngamba nti oli mu courtship simanyawo omusajja omuwadde emyaka 2 Wini bwatyo bwatugambye akutegeezezza ku bannaffe ab'amajegere tubeebaza nnyo okubanga mututeekamu ensimbi kankujjukiza ne ku bannaffe aba Joseph Ansanizi nakugambye nti basangibwa wano mu kibuga Mubende mu municipality ate njagala twogereko nabo bakole ne delivery bakole ne delivery obuntu obwo basobola okubanga babukutuusiza mu office yawo wennyini wooli ewakaawo enjuyo esobola okubanga erabika bulungi ng'ekuweesa ekitiibwa office yo esobola okubanga ekuweesa ekitiibwa mu abaagala entebe ezeetooloola osobola okubakubirako ne basobola okubanga bakukolera enteekateeka Buju yongera otutangaazeemukko watugambye nti gw'oyagala courtship ey'ebbanga eriwerako lwaki wandyagadde courtship ey'ebbanga eriwerako nga batugamba
nti mumala ebbanga nga lya myaka 2 munno omulimbalimba w'omuliro obusente n'omugulamu n'ettaka sokoterezemu katini si munno omulimbalimba si mulimbalimba tusaamu bagamba nti mubalimbalimba abo abaami batubuulira mubalimbalimba ne mumala emyaka 2 mu courtship tolinake wali omukombezaako yadde n'omugulamu ettaka naye agenda okuwulira olunaku lwe wamusuubiza omumiiti nga mubeeko ne kyemukola nga bagenda kukwanjula munnange omulabi waffe owa Iki Media nze ku lwange nga munnakalungu Bujju Brigita nandyagadde nnyo bambi weewa obudde courtship giwe obudde obukola ki obukumala mukwano kigenda kuyambako okufuna ekitiibwa saidi gyova bazadde bo nemba omusajja kijja kusanyusa nnyo famire y'omusajja nga bamubuuza omukyalo ono wamugjawa abannyonnyola nti no munnange namusanga akola nga ine yomubende gy'akolera natandika okwedeetinga olwamala ne tuteesa tugendeko ewaabwe ne tusalawo tujje ewaka yembaga eno ate kijja kuba kya buswavu nnyo nga bamubuuzizza nti ate munnange omugole waffe wamugjawa ti maama omukazi amanyidde asoyo namusanga mu kiraabu ne tukuba amazina bwe twamala ne tugenda ewaka kati ekitiibwa bagenda kutwalira mugenda zalaba disikola ekitiibwa kyogenda okugenda nakyo tekyenkanankana so nga naye muzadde munnange ebintu bino tubikolera gwe Bujju otyobodde abaana abobuwala bakuba endongo kyogamba bo tebafumba nedda sigambye nti tebafumba ogambye nti bajja mubuuza ewaka nti omukyala wamusanga wamundongo twali tunyumirwamu oba omuntu oyabuliraho ku mikolo egy'okwanjula Bujju tubirabyenga nga ayimirira nawa speech n'agamba nti mukyala wange ono nali ngenzeko out twaliko ku pate nenfuna omukyala wange ku pate netuzinamu babiri naye anfuukidde omukyala ow'ebirooto byange n'afuna omuwala amujja mu office n'amubba ebintu byonna nga mwaka ku mwaka bagula bintu mu nnyumba lwaki mwefuula kyemutali anti kati awo yakijja kunyuma nnyo ng'ayongeddeko kinamusanga mu konsati ya Sirire Jula ne muzze ewaka namusanga mu konsati ya Sirire Jula ne muzze ewaka n'afumba nakati ye mukyala gwe nnyina nali mmanyi wiiki emu ne bwenga maama kati weeteke mu kifaananyi kya Nazala ogenda tutwala kifaananyi ki no leka nkubuulire nti nasuubira wiiki emu kati mwezi mwaka tuli mu myaka tunatera nakukuza ki nerabaga ate bakwateka mbifaananyi bya Nazala kankubulire n'omulembe gwa Nazala okusimira mutabani we omukazi ogwo mulembe gweri eri emabega ogwo mulembe gw'emabega osimi gwabagwa ne bakusimira omusajja ne bakuyita buyisi ne baga surprise ne bakuleta esajja n'amannyo tegawera mbu surprise like bagundi temutunyiiza wini tovola basajja yenna ne waba w'amalibu abeera musajja pozi ng'alina ssente bakambabuulire courtship ebyo bye mulwisawo courtship mugenda kwesanga nga omusajja afudde mukyali mu courtship abasajja bwe balina obulamu butono mutandisa courtship etambuddeko mwaka gumu omusajja kankubuulira afunye accident omwana w'abendi afunye accident tomukombyangako buli kaseera wagamba tugende mu sompi ogamba tukyali mu courtship anti labayo afudde temwegenze kwepiikyamu omuzimu gugenda kudda nze nemba muzimu musajja mmwe nyiza bakozesa mmwe bemwababuuzi nekumateeka 10 kwekiri nti kya muzizo katugeze nti okubeera mu courtship omuntu nafa nga tomwali onagwa musango guli awo simanyi mateeka kati kankubulya nze omulala kiri nti siri musumba ate sisoma Bible simanyi nnyo mateeka 10 gemanyi tosiba busungu ku mutima butasonyiwa ebyo ng'ebyo ebintu ebyangu nekambabuulire emizimu gikomawo ne gikozesa abaana bawala kyemuva mulaba bamudibidde nnyo kumpya bagamba yaliko mu courtship nno n'omuntu naye ng'odibidde ku lujja mukwano anti omuzimu gukozesa buli abagenda okukwana gubeera gumwerabikira nga gulaga gukozesa tawaguwa naye omuntu muwenga mulamu aleme kulumba kiro ojja kwekanga gwe ng'akuliko oyagala kujjayo kali Bible ke yagamba nti temumaŋŋananga tosinika binnya musome bulungi Bible egamba temumaŋŋananga oluvannyuma lw'ennaku 2 kongereko okumaŋŋana ki okumaŋŋana ki
Eva bamujja mu lubirizi lwa Adam. Era Adam yagenda okuzuukuka ng'ekitonde ekikyala kimwebase ku side. Temubamulaba temujja tutegeera. Okitegeera? Kimwebase ku side si wano. Mu Bible ne bawandiika nti temumang'ananga. Muno waba alina obwetaavu gy'oli oba bwaki kola ku bwetaavu bwe. Lwaki okandaaliriza muno emyaka 2 ate ng'ogenda mu babubbi. Tubeere bamazima na bwenkanya. Bantu bameka bakakutuukirira nga balina obwetaavu n'omang'ananga. Ate nga mu Bible kiraba bulungi. Nze simmang'ana. Tommang'ana. Chikama tomang'ananga. I don't know. Nenga mutuufu bwaki ekintu. Temumang'ananga. Which means muba babiri oba basatu. Temumang'ananga mwe. Kino nakyo njagala nkiyiseewo. Bw'obeera gwe omwami ng'omutute mu courtship n'afa katugeze ng'eri makati. N'okuba ng'oyango yemwagala n'afa nga muli mu relationship ki ekiyinza okunyumira. Mugamba agenza tammanja. Lwaki olowooza nti no oba olina mu kuteeka ku mizaani obulamu bwa muntu. Anti oli akirese nti ojja genda oteeka omuntu mu courtship empanvu agenda afe. Kati nze nebuuza okubeera nawe mu courtship nga tetubadde ffenna n'ofa n'okubeera ng'onjagaddeko n'ofa kiriwo ekifaananyi kirungi. Naawe omugenzi ogenda okimanyi tommanja akasente ko kuwanzisaamu nkajye bulungi nkuwoomedde akasente wakanteekamu oba mmanja ki naye ngenze nkubanja nkutaddemu omusimbi gwange nze mbadde nsasula apartment mwosula gwe ng'omumala oŋŋamba mbusimanyanga courtship nzira ne ndyoka nkupiicapiica misana na kiro nga toyiri kwebaka yadde akatono mukyazanya n'emizimu abasajja obuzibu obutemu tebukoma kubeera wano ne mizimu bubaayo mwe mulima abantu mujja kukakasa. Tugenda kumaliriza programu yaffe y'olunaku olwaliro naye Bujju nyinayo ekibuuzo kyo kimu. Tuwe ensonga zo nga tozirambuludde nga 3. Lwaki omuntu yali maze ebbanga eggwanvu mu courtship? Kiyambako ku by'obulamu mufuna obudde obwekebeza ebirwadde eby'ekikaba ekirwadde kyotayinza kumalawo mu lunaku lumu kikuwa obudde obumala kikuweesa ekitiibwa gy'oba ovudde ne gy'olaze. Ekyokusatu kikuyambako okumanya empisa z'omuntu obuwangwa bwe kuba ndabyeko mikwano gyange mingi kati ennaku ezo nalina mukwano gwange bambi nasoma naye bwe yamala okuzaala omwana oba bali bakkalica kibano abali abaana abasooka bamuli asooka ne balumba ekyalo kyewaffe nga bazze kunona mwana waabwe oba si ekyo omuwala yeebake ne taata kate nga bo baali tebakyeteekerateekera so singa bagenda mu courtship emala yandikimunnyonnyodde nti nze munnange omwana asooke waffe tumulya era yandibadde akitegeera. Weebale nnyo Bujju. Wa kamera mpera ku wini kamera eddakiika emu babiri naye atuwa ensonga ze mu bufunze lwaki omuntu tewandirinziza mwagalwa bbanga ppanvu. Ekisookera ddala omuntu gw'oyagala tolina nsonga lwaki omulumya ne bw'onaamulwisa ne bw'otaamulwisa omutima nga gwakumwagala omuntu ng'omwagala tolina nsonga lwaki omulumya ey'emu. Ey'okubiri kikuweesa omusajja akwagala nnyo singa oba tomulwisiza omanyi lwaki ensonga lwaki akwagala nnyo nga tomulwisiza naye tagenda kulumya mbufumbo naye wali omulwisiza akuguza ebintu bingi mutuuka ne mubawa n'obutwa mmwe muba nebbuba bukazi mmwe abakazi abayirwisa mu courtship muba nebbuba mmwe omusajja omuweerawo obutwa kitegeeza omusajja aba agenda kwagala nnyo n'ekirala naawe nnyini okukendeeza ku budde obw'okwonoona omusajja mwagale mu bbanga ttono musobole okumanya nti bwe kiba kiganye I can move on. Naye omusajja akuyonoonedde mwonoonye obudde bwa myaka 3 muli mu courtship kirizagana we mwawukana ogenda kale saamanya he fooled me like seriously lwaki okkiriza okubeera food be food once but not twice. Bwe bati abaana ab'obuwala bwe bateesezza ku mulamwa gwaffe ogw'olunaku olwaleero obadde mulabi mulungi okuva gye twatandikidde ku ssaawa ey'omunaana nakati wano we tuli ku ddakiika eziyise entonotono ku ssaawa ey'omwenda tubeebaza ne tubagamba nti temujjanga okwo subscription temugyerabira ko n'okukomentinga tumanye gwe olowooza ki ku kibuuzo kyaffe ekibadde eky'olunaku olwaleero nti bbanga ki eggere omuntu lye yali maze mu courtship oba mu kutegeera munno ng'osoma munno bbanga ki ettuufu lye wali maze nga weetegereza muno. Twebaza abatekamu ensimbi okuli Majegere drink aba Joseph and Sons abono bakozi ba ntebe tubeebaza nti kyemukola kyekisinga badde Morisha Vandamuzi n'abaana ab'obuwala nga bw'obawulidde nga nze mutesitesi era omwajuzi wa programu eno tuddingane olulala.